Gami twekede ka emotional romantic drama. Mamma, dove ti fa male? Omuto yabuuza nnyina soko ndage we wakuluma nti waawano. Ecco, ora passa. N'akwata ekkubo n'amuteekateeka. Anti webalennika. Con la delicatezza sicura ogni... Ebintu obikwata bulungi kono of course bw'okwata ebintu obulungi era biwona n'okuwona. Muto bamuyita Nika ekitegeeza akawojjolo. Kati agenda kuzza amaaso n'alengera wolofu. Yagamba soko lengere wolofu nga nsufu. Lwaki abasinga bagirinako obukyayi bagamba nti mbi? Sono cattivi. Olw'okubanga ekintu baba bakyogerako bi mu ngero tekitegeeza mbu ate kibeera kibi. Kati muzeeyi kyava abuuza kiriwa. Muzeeyi omusajja genda okuzza amaaso. Oli yagenda omugamba nti munnaayo okoona. Nga kiri kikereze emmotoka yayitawo n'esooka ekubagana ne kittuleera. Era bwetyo ng'emaze okubagana ne kittuleera. Ekyewusa omuto yayitamu ye n'agwa ettale. Era wolofu yajja n'esooka ebeerabeerakaawo. Bwemaliza n'eyitamu n'etandika. Nejja esobola okweyongerayo. Nabagambe tuli kwanjula kwako. Vijay Jospadasos nga bulijjo twolekedde ka simple emotional romantic drama y'abaafaanana atya. Kati nga bamaze okuyita ebbanga bambi. Mukazi wattu nnyina ne kitawe baali bafudde yasigala bwannamunigina. Teyanayo baakika basobola gezaako muclaiminga. Bwetyo gavumenti yamwetika ne babaako gye bamutwala. Mbeerawo n'atulya akantu kano ne kamujjukiza famire ye. Kamunjuiza kitaawe. Al grave avevamo tante Ono agamba nti ku malaalo baatunyumizanga engero nnyingi. stati. Engero ezitutwala mu buliri okusobola okwebaka. Waliwo akafu bakayita Sunny Creek Orphanage naye abato bakayita amalaalo. Bakakazaako malaalo. La più conosciuta Agamba nti mu ngero zonna ezitunyumisibwa waliwo olugero lwe baali bayita The Tia Smith. narrava di un mondo dove nessuno era capace di Olugero lwali lukwatagana ku nsi ewaabeeranga abantu tebakaaba. Olw'ensonga emyoyo gyabwe gyali gyafuuka mikalu. Nga tebakyalina wadde emotion zisobola bagisa amaziga. immensa solitudine. Era eyo ye waali Giorno solitario. Tia Smith yali abeera obwannamunigina ng'ayambala kizikiza ng'ayapeeruka ng'alinga alina n'ebbango. Chiari come il vetro. Naye nga bagamba nti amaaso ge gaalinga giraasi nga gatangalijja era nga gavaamu amaziga ag'enjawulo. Chiedendo Abantu baakwatanga ekkubo ne bagenda gy'ali di trovare un nga bamukaabira betto asobole okubayamba lissi babe nga bakaaba ku maziga. delle persone, le sue lacrime, Yatonnyezanga ezziga lye la gente. mu maaso gaabwe basobole okukaaba. Disperata. Era baasobola okukaaba ku lw'obusungu, ku lw'ennyiike, ku lw'ennugu, ku lw'obulumi bwe baayinanga. Disillusione. Amaziga gaabwe gaali gajjulemu kye bayita burning passions. Wuliriza. Omuto baamutuuse erudda mu Sunny Creek Orphanage. Pensavo che un luogo così esiste. Nze nali sikiwa nti ndibeerako mu kifo nga kino kyengezaako banyumiza. I miei genitori. Era nali sikiwa nti ndituuka ekiseera ne mba nga miisinga bakadde bange. Quella storia. Naye ekisinga byonna nali sikiwa nti nsobola okubeera mu lugero olwo lw'ennyumyako lwa Tia Smith. Farfalla. Yatuuka ebbali ne bamugamba nti gwe Nika nti ye. Il nome di un Linnya litegeeza kawojjolo. Omuzadde akeera atya ku makya n'akutuma erinnya ng'eryo. Tulina wano amateeka amangu. ordine. Ekisooka order, respect, obedience. Seguile e non avrai problemi. Goberera ago tetujja kubeera na buzibu naawe. Musooke muggyeko ebyo. Buli kimu kyonna kyalina mu kimuggyeko. Nina. Leeta nekereesa eyo. Di personali. Nkugambye tolina kyogenda kusigaza personal belongings tezikkirizibwa wano kono kaali kammange. Obbedienza. Nagambye order, respect and obedience. Già il primo giorno. Oyagala kumenya amateeka ku lunaku lw'olusooka. Rigyo. Per me non sarebbe stata solo una leggenda. Yagamba nze ku sayidi yange terwali jasi lugero. Eno ku malaalo. Rato il fabbricante di lacrime. Piano. Ndowooza eno gye nalize gye nali ngenda okusikana ayitibwa Tia Smith. Adeline. Accompagna i Adeline, ngenda kusaba oyo omweteka omuleete mu quarters gy'agenda ossula. bambini. Yanguwa. N'abasigadde muyiteewo. Eno orphanage naye omukazi engeri gye yali abayisaamu muganda wange. Abaana baatuka ekisa orphanage bagiyita malaalo. Qui Naki abaamuleeta? è stata adottata ieri. Agamba kiro kyabadde kitanda kya Julian ye mukazi wattu baamuadaptinze olunaku lwa jjo. Soka kirabika g'ogenda ssula awo. Waliwo akati akayitibwa Kadleni. Yajja n'atuula ebbali ku buliri. Ng'atule yasooka n'asiriikirira. Tanto tempo che sei qui. Agamba nti obadde wano okumala ebbanga ggwanvu. Troppo... Ekisookera ddala nze okusira ku nfaanana yange anti munaye ndi namagoye. Mukya Margaret agamba nti ndi mulwadde. Diventiamo migliori amiche. Kivula ateri antwala. Nambuuza nti tunaasobola okubeera baseeya ko tusobola okubeera baseeya. Sikiinaako buzibu. Wabula mukazi wattu ng'atuuse wano yamanya. Kayingidde wakirabika ebintu byate bigenda kubeera byangu. Lugenda kubeera lutalo.
kati ng'ali wano agenda wulya waliwo yali asuna ennanga eddoboozi nga liyita mpaka eno gye baali. Akasira keetooloola ebbanga lyatambula. Yali muntu ayagala nnyo obusolosolo bumesemese bukaamugye era ng'alina engeri gy'abufaaka bubi biyita abulabirira. Baali bakuze nga bafiiriddemu ddala abawala. Nika anti munaye kirabika bazze wange, kirabika bazze. Tornerò a trovarti, te lo prometto. Yamugamba tofaayo nja kujjanga nkukyaleko ntotagala. Starti indietro. Bwe kiba kisobose genda va mu kifo kino gendera ddala lubeerera. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Kino ekifo sandisobodde simatuka singa saabeera kyaliwo munnange. È tuo ora. Era kano omadde njagala nkakulekere kakyali kange mugira mubeera mwenna. Disigo ojja sobola okategeera nga bwe mbadde nkategeera. Olaba yakwate kuba n'amusimba akafumito. Kakino ye mukazi watu baatuuka ne bajja nga bagenda mu adaptinga. Era yakwatamu ebyangu. Al Grave avevo sentito le sbarre di una prigione. Agamba nti ku Grave twalinga abaali mu kkomera. Quegli anni avevo passato ogni giorno. Namala buli lunaku nga nsaba kimu singa abaayo akwate kuba okujja okuntwala bankuze. Mbere waabwe. Mi guardasse negli occhi e scegliesse me proprio. Era agamba nti baakwatanga ekkubo ne batula mu maaso gaffe. Muli ne ngamba nti kale singa batwala nze. Anche se non ero granché. Yali asaba kimba amutwale newankubadde teyali wanjawulo. N'ekyewuunyisa ku bbanga lye yamala nga teryamutwala. Tewali yali ayagala nakuntwala wadde n'okundaba nga teryandaba. Kwegamba ebbanga lye namala mu kifo kino nga nninga ali invisible. Kwe kuyitawo n'ajja ebbali. Bano be baali basazeewo kumutwala. Yatuuka erudda. Sei pronta? Bambuuza oli mwetegefu? Anti ye ndi mwetegefu. Perché io ho un po' di paura. Ze mpulira ntidde musige na kulimba. Devi portare giù le tue cose. Oyagala nkuyambeko ku bintu bino tutwale emmotoka ko ntemuli kyamaanyi. Già la condivisione. Agamba nti wano twenkalijjinga munaye abaana okugabana. Ti sei fatta male? So koleke lwaki engalo nsibeko plasita simanyi weerumiza. Ha l'abitudine di... Alina omuze abeera n'obusolosolo bw'alunda. Kivulaba kati bumanyi omulumaaluma. Fai tesoro di quello che hai imparato. Ngenda kusaba liisi otambuleko ebyo by'oyize wano. Order, respect, obedience. Nkusaba. Una prova. Ate teweerabira nti kuno kugenda kubeera kugezesebwa. Singa bukya ku makya ne bigaana tusobola kansolinga process ne bakomyawo. Ono yagamba tekyetaagisa kuba tujja kikwasaganya kijja tambula. Kale ndowooza tugende. Kati baba bafuluma ne bawulira ennanga ng'esunibwa. Nakya n'asooka ttamu ekigere. Soko lindeko. Omukazi yali aze ng'ogasseko ne bawa bali bakimyo n'omwana w'obuwala. Bwe baawulira omuntu yali asuna ennanga ng'ate agisuna mu ngeri ensufu kamala evaamu amaloboozi ag'enjawulo basaba bajje bamusikane. Waliwo omulenzi ono ayitibwa Rijo. Quelle mani bianche che scivolavano sinuose lungo la dentatura. Yagamba nti okusinziira ku ngeri gye yali akwatamu amapeesa g'ennanga gwe kyomanya mu kifo kino buli omu yali amwenyumirizaamu. Perfetto con tutti. Era ng'agamba ye mwana yekka gwe tusobola okugamba nti yali perfect. Baakwateko ne bajja erudda. Bwe batuuka ne basooka bamutunuulira ng'ali mu kusuna nnanga. Nakyala yazza amaaso eri bbaawe. Kyava abuuza ate oyo y'ani? Rigel. Oyo bamuyita Rijo. Oyo asuna ennanga bamuyita Rijo. Kekeno Margaret Njuga yatwala ekifo kino. Yawulira ennaku. Mi ha mostrato la scheda del ragazzo. Ono yabagamba nti okussya ku fayiro y'oyo omulenzi kinewunyisiza okuba nga temufuddeeyo. Ayi kisookera ddala tulina amaka manene. È difficile, figuriamoci di due. Poi Rigel è un ragazzo. Ebiseera ebisinga abantu baba batya okutwala omwana omutiini ng'ali omu kati ate mwe mututte babiri. Kya Margaret. Ana nange tumanyi ki kye tukola. Kakati bo baasalawo n'omulenzi bamutwali. Era ne bagamba n'ogamba nti ekimu kya byonna bagambye this is a trial. Bwe kinaaba kigaanyi kijja kuba kigaanyi. Omulenzi naye bamututte. Yakwate kuba n'ayingira eggaali. Wabula nakya Margaret alina engeri gye yasigala atunuddemu. Emmotoka bwetyo n'esimbula ne gyesobola okweyongerayo. Baabano njagala olabe. Avevo sempre desiderato una famiglia. Agamba nti kuviira mabega nali njagala okubeera ne famire mbere n'ewaka.
crei, kwegamba mbeera n'obulamu okuva gye twali tukuumirwa non riuscire buli kimu kyonna kyali kitandise okubaawo wabula kye nali sobola gezaako suubira di tutte le persone nti kwe kuba nga ngenda kweya ne Rijo. lì. Rijo ye muntu gwe nali nyinza okusembayo okulowooza okgenda naye naye baatuteeka mmotoka ffe embiriri era bwe batyo nga batutwala mu maka ge gamu. Non riuscivo a odiarlo. Nali simulinaako bukyayi Parte della mia anima lo aveva visto ormai così tanto era ng'agamba nti ekitundu ky'omwoyo gwange gwali gumaze okulaba Rijo yaani. che avrei voluto. Ebiseera ebisinga nabeeraawo ne ngamba kale singa nali nsobola okugezaako omwegobako naye ate nga sirina ngeri gye mweggyako tewali kyakola. Ali ng'agamba nti kuviira ddala eri mu kigo balina ndowooza engeri gye baali bakwasaganyaamu yali ey'obubba. Eccoci qui. Baatuuka ewaka looli bw'atuuka ngeno otambuza amaaso osobola okusuna ennanga. Balina ennanga nga bagamba nti mutabani waffe yateranga okusuna ennanga eyo. Nafunye ekyali wange asobole okuntonayatonera ekisenge kyo kansule munaye ekisenge okyagadde. Tanto tempo che non ho una stanza. Nze mbadde sifunangako kisenge kyange okumala ebbanga eriwererako ddala. Ah, se non è un problema, Bw'oba oyagala olunaku lw'enkya osobola okwambala ekkooti eno ng'ogenda ku ssomero. credo sia della tua. Ye yunifoomu engeri gy'eri sayizi yo twalowoozezaamu Compreremo una nuova. yali ya mutabani wange naye bw'oba togyagadde esobola okufunira empya. Tiwetaaga funa mpya ejja kubeera perfect terina buzibu. Visa per domani. Eno ye yunifoomu gy'ogenda okwambala enkya ng'ogenda ku ssomero. E lui è Klaus. Ono bamuyita Klausi. Kapa bagiyita Klausi. Ayagala nnyo okubeera obwannamunigina. Che essere simpatico quando vuoi. Naye ate talina buzibu asobola okubeera kyaliwo oba omwagadde. Kati babagambye balina n'okwata ekkubo ogenda osoma olunaku lw'enkya. Loli yakwata ekkubo. Ebiseera ebisinga buli lwabeera wano omutwe gulina engeri gye gumubobba. Yagukwatako. Kyunkyabena yali ayise n'amakerenda ge. Omutwe gulina engeri gye guba gumubobbamu. Yakwata amakerenda n'agamira. Kano ko kaawukana mu bwa bulijjo. Ka romantic drama naye kali just sensitive, kakuwuliriza, kakwekkaanya, kakufumiitiriza. Posso entrare? Abaali wano nga nakyalaze yamugamba nnyingire n'akwata ekkubo n'ajja waali. Baasooka ne bagasimbagana. Allora che noi, Yamugamba Rijo okusinziira nti kati tuli wano, ora che noi siamo qui, okusinziira kati tuli ffe embiriri. se funziona. Nandiyagadde mu butuufu buli kimu kitambule bulungi masekati gange ne Ana ne kwegamba wakati wange ne bana abatuleese. Ate kati oba okyagala ngenda kusaba kwate ku fuluma ekisenge kyange toddanga. Ngenda kusaba toddanga. È una minaccia. Oli mu kuntiisatiisa. Consiglio. Ajja simbadde nkuwabula. Ogambye nti oyagala famire eno esobole okubeera ewaka w'oyagala. Kati siagala otandike kujjanga eno fuluma genda. Yakafubutula. Nga batudde bali ku kyeggulo. La sera qui fuori è mia. Eyo gye mwalengedde greenhouse yange. Ti vuoi vendo fiori? Nsimba ate ntunda ebimuli. Okay. E anche tu Norman ti occupi di fiori? Kati ne Norman akola mu bimuli. Sinze nkola bino bye bayita pest controls. Bintu bya kugira biyenje bintu ntuwe bityo. Byenwana. Ah, ma comunque solo animali già morti o molto pericolosi. Naye agamba nti ebintu ebisinga byonna ebifudde biyenjeyenje bwe bityo byonna bibadde bya bulabe. Agezezza kumugamba kyose emboozi sogamba kutta biyenje omwana oyo abyagala nnyo. Siamo cresciuti insieme. N'ababuuza bwe mwali kofane gye mbadde ba mukwano kono just twakulirayo ffe embiriri. Sì, siamo come fratelli. Era kati wano bagenda kubeera nga baaluganda. Yeah. Loli teyayisaamu omukono n'akakwatako kawulira nga kali uncomfortable. Certo. Ne kasituka ne kavaawo. Bambi. Tibategere kyekikasule wabula Sseruganda ayisizaamu omukono wansi n'akakwatako. Rijo Stella, vero? agamba nti erinnya lya Munyenye. Non si sveglia. Ndowooza bakadde bwe baali baagala nnyo ebintu bya astronomy. A darmi il nome, i miei non Ekyewunyisa nno Margaret ye yantuuma erinnya eryo. mai conosciuti. Nze kikwase na kusaamanya bakadde bange. Scusate, mi allontano un attimo anch'io. Neetaaga ndowooza ngene nsooke nkojobe kankoseeko kanaabiro. N'akwata ekkubo n'avaawo ku mmeeza. Gambye agenze kosa akanaabiro. Riuscivo ancora a sentire l'impronta del Agamba nkyawulira engalo ze engeri gye yali ankutteko. Ng'ogasseeko n'okukyamulako obusagwa kwe yali antaddemu. cui era in Simanyi oba naasobola okumiikiriza ensonga eno. È così. Obadde teweetaaga kuddukawo bw'otyo. Genitori. Manyi bakadde baffe bali konsandi kati bano be tulina. Un gioco per te, vero? Gwe buli kimu kyonna okitwala nga muzannyo. Ku sayidi ogwe buli kimu okiraba nga muzannyo.
anti obadde okyagala bwoti si bw'obadde okyagala Dano. neesonyiwa Rijo neesonyiwa Che mi disprezzi così tanto. yagamba senga bano bakadde baffe be tulina basobola ogezaako laba obukyayi bw'olina mu maaso go Per idea. oba osanga bajja kwekuba Veramente. bajja tuuka essira basobole okumanya ki kyoli ekyannamaddala Rijo E perché chi sono? nambuuza kati ekyo ki kyendi bw'oba ogamba kyendi Dime. nze ekimanyi gwe Tia Smith muntu yatubeererangawo bwamutwala kaavaayo era bwe katone kajja mu kisenge kyako gwe kutandika okwetematema sipeeya kasobole okwolekera obuliri kayitawo ne kayingira paka mu buliri era bwe katone keebikka lengera naye yayingira mu buliri n'abulyanga n'otulo natwo tetujja ebirowoozo by'alina ku mutwe enkuyanja jjukiramu ebiseera ebyo ekituufu kiri nti mu Sunny Creek Orphanage bayitangayo mu the grave bo bayitangayo mu the grave embeera eyaliyo teyali nnungi lunaku lumu aba yeebasinga akaaba Non mentire. Adeline yambuuza lwaki okaaba Ti porta via. tonnimba lwaki okaaba olw'ensonga singa onnimba Tia Smith ajja kutwala Esiste sul serio? yamugamba naye kale olowooza Tia Smith gyali ebyaddala Non lo so. simanyi Raccontano solo perché non vogliono che proviamo sentimenti. yagamba ndowooza batugamba nti gyali batunyumiza nti gyali tuleme kubeerawo nga tubeera ne emotions baba bali wano ne babagamba nti Rijo alwadde nateera Rijo yalina ekirwadde ekyamusumbuwanga kali kajja ne kabagamba nti alwadde nateera bonna ne bakwata ekkubo ne bavaayo bagenda okujja nga Margaret muddeeyo gasiya mudde mu bisenge byammwe muddeeyo ku mbaavu Margaret najja ekyewusa Margaret yafanga nnyo ku Rijo yamuwanga obudde bwe bwonna obwetaagisa era alina engeri gye yamulabirirangamu esukkuluma ku engeri gye yalabirirangamu abaana basigadde abaabiranga wano mu Sunny Creek Orphanage bana yabasibanga yabasibirangako ne ku bitanda nga ababonereza ono yadde engulu abadde amanyi bamusibye ensonga y'okuba nti kati ali mu maka mapya abadde tannabakimanya tannabakiteekinga in properly bane mwandibadde mwangwa kuba kigera kubeera kikeesi mulina okugenda ku ssomero kakalina ku ssomero gye bagenda ssomero essomero liyitibwa baana be baabatuusa Avete capito come tornare? munaasobola okoma weeka Attraversare il ponte di ferro. mujja kuyita wali ku Iron Bridge musobole osalinkiriza kiba kibatuuseekako teweralikirira kaakati aba agenda kate emmotoka emusekule yamusika n'amuteeka erudda Tempo. weegendereze gwe kawojjolo gwe weegendereze Never talked, you told me you were bad. yakwata ekkubo ne bayitawo See, God, I hate the way I genda otuuka ebbali see you 2 years. olw'obwana bw'okusomera obwamulengera Do you obuwala nga bw'omanyi bugamba kweri nina kyala yajja aba yakatuuka bwati waliwo yankupola ebifaananyi bamuyita Billy ali ku student council Molto sul serio. buli ali wano nsooka ne mukuba ekifaananyi jangu Nuovo in una settimana mi colleghiamo. akawala ngenda kukeggala mu wiiki egi nkubuulira sebo bano abavubuka kuliko yali yeeswanta agamba nti agenda kukeggala mu wiiki nkumbe Rodi awulidde mu wiiki emu agenda kuba amaze okukeggala tudda munda mu klasi nakyala yajja kwe kusikayo akatebe Buongiorno Nica. wasusa otya Monica Cerna. Sono... anti ogamba otya Mr. Kiriri Ho visto che hai ottimi voti in scienza. wano kiraga nti olina excellent grades mu science Fermi. baba bali wano mutuule waliwo otawo lubaluseewo mu lukuubo aya ne bakwatiko bagenda balabe ki ekyakituuseewo kakati Rodi yagwakana akatumba afu akaali kagambye kagenda kweggala oyo muwala omupya mu wiiki emu yakubagana nako kayitibwa ka Philips Uomo, è iniziato lui però. Lo giuro. Andiamo a spiegarlo al preside? No, la prego. yamugamba wandiyagala okunyonyola ensonga zino eri principal nti nedda Nigel Wild? yegwe Rijjo Wild Vuoi andare in infermeria?
Oyagala oseka n'omusawo nti nedda mwe mudde mu kirasi E la prossima volta mugende mu kirasi zammwe kati mugende oba sikinja basinika mu detention voi che avete da guardare. mwena mutunula kimuyiteemu mugende saagala kulaba muntu asigala wano mugende Ma è lui tuo fratello? sokoleke oyo omuvubuka omwinako oluganda tetuli ba luganda nnyo È vero, non si... kituufu kyoyogedde era tetweyinaako oluganda wadde n'eddakiika n'egi Era ora che qualcuno desse una lezione a quello stronzo di Kelso. kibadde ekirungi Philips ne bamukoonamu omanyi yeefula nnyo wakabi balyose ne bamukoonamu kaatereeri kati nga tukomyewo eka Sì, mukazi wattu abaali wano alina byakwasaganya nakyala najja ayitibwa Anne Studi ancora. okyali mu kusoma ajja simbadde ndi notisi zenkwasaganya Ha voluto cenare con noi questa sera. olowooza ki ekyatuusewo eri Reggie kuba atazze kulya kyagula ekyo kyolwaliro waliwo ebyatuusewo ku ssomero solo sta. ajja sayinza okuba akooye bukooyi akooye Che bella. kano nga kalabika bulungi ani yakakubye Come è stata la omwana bamuyita Billy ali ku student council Amicizia ti trovi bene? watandise dde okola emikwano Anche i professori sono molto gentili. n'abasomesa baayo si babi Non fare tardi per... kankuleka osome naye saagala osome paka weetaaga okuwebakamu Anna, ana Sì. wange grazie. kisinga byonna nkwebaza munnange weebale tuleeta era weebale kundeeta mu makaago weebale kufuuka muzadde kiyali amwebaliza n'akwateko n'afuluma n'agenda kekati ng'ali wano mukazi wattu ng'abirowooza yajja asika ne Rijjo kuba bamugambye Rijjo talidde na kyaggulo yamusangayo munda eno Pensi di continuare a fissarmi? ngenda kusaba wandibadde tontunuulira lwaki mba sikutunuulira Scegliere lwaki wakkiriza bakwadaptinge ng'oza kwabadde kusalawo kwange che tutti volevano. famire nyingi ezibadde zikwatikuba ne zijja mu grave nga bonna bonna bakwagala naye nga tokkiriza ng'ogaana kiki ekyakuleetedde okwekyusa n'okkiriza bano lwaki wakkiriza bano bakwadaptinge famire nyingi ezajjanga nga toyagala olwamaze n'osalawo ku ono Usare questo per coprire. leka nkuyambeko wano ku liiso Perché con questa casualità? ngenda kusaba toddamu kunkwatako bbanga lyonna toddangamu n'onkwatako Altrimenti. bwe naaba sikutteeko ogenda kukolaki kale bwe naaba kutteeko ogenda kukolaki ngenda kukolaki oyagala okumanya kyenyinza okukola oyagala okumanya kyenyinza okukola oli mwetegefu kusikana kyenyinza okukola Io non mi fermo. nja kuba sikyasobola kwesika ekinaddi yatojja kyagala sombeera wala Avevo sempre creduto nelle favole. yagamba nali nzikiriza nnyo mu kye bayita engero era nga nsobola kale singa nsobola okubeera part of the engero Sbagliata. n'ekirabika essaawa zino ndi part of olugero olukyamu Buongiorno. waaye wasuza otya webase bulungi Sì, ya nebase bulungi A scuola andiamo in centro a comprare un po' di vestiti. va bene. yamugamba nti oba oyagala twandikutteko bwe tugenda tusobola okuyitako mu tawuni ne tubaako bye tugula ng'ofudde ku ssomero mugamba kaali mugamba ebyo bintwale mu kisenge kya Rijjo n'akwateko bwe n'atuuka ebbali yaggulawo era bw'atyo ng'aguddewo n'ayingira paka munda bw'atuuka munda n'asembera mpola mpola bino n'abiteeka erudda baabano ng'ali mu kisenge kye walabira n'akacupa kano ak'amakerenda yakakwata n'akebera ne kadro abaasika kadrowa loodi n'ajja gwe nnyabo Cosa della frase non naye ekigambo n'ensonyiwa nviiraako ddala olabika tomanyi kyekitegeeza Anna. kino nkikozerwa Anna È possibile che ndowooza naawe totegeera kye bayita muntu kubeera muntu mulamu cante di lacrime. ate bwe wampita Tia Smith olwo wali oyagala kundaga buntu bulamu Storia. wampita Wolof masekati g'olugero Dimmi, so kati then njagala ombuulire ci essere gentile gwe mundabayo osobola okera ku makya n'oyita omuntu sitaani è un'ipocrisia. nze mba ndabira ddala obubeera bunnanfuusi okwagala okundaga obuntu mulamu kyokka ate ng'ompita sitaani Guarda, njagala yakasemberera n'akagala bakati otandise n'okutintima owulya buulizi ddoboozi lyange ne likanga n'okukanga
Non capisco cosa vuoi. N'ensokomulira mutuufu kikyoyagala kuba sinaba kutegeera kikyoyagala. Perché le favole finiscono con per sempre. Omanyi engeri ezisinga zikomekerera with happily ever after, si bwe kiri? Ricordarci che ci sono cose che non cambiano, Nika. E invece sono mulimu ebintu bye twategeera nti bisobola okubeera bye bimu ani kati tetuli kyekimu munnange. Sei lieto fine. Nkulaba olwano oyaayaano oyagala happy ending mu lugero olugenda mu maaso wakati w'obulamu bwo n'obwange. Ningenda kugamba kino Nika, Abbastanza coraggio per immaginare una favola senza... oli brave enough okusobola okugezaako teebereza ekiri mu ggero kiwandibadde olaba ng'ekyettabo. Oli muvumu ekimala. Linga mugamba nti oli muvumu ekimala okisemberera kubanga gwe engeri gy'okirabamu ate endalamu. Nga tuzze ku ssomero. Abaali wano kano kajja. Ti chiami Nika, giusto? Erinnya lyo gwe Nika si bwe kiri? Baakutuuma ekiwojjolo. Hai fatto ricerche sul mio nome? Walikebeddeko dda si bwe kiri? Ho fatto ricerche su di te. Kosi nabadde nnyino dinoonyerezaako erinnya lyo. Ayito gira bwati nga kalina ekkovu. Aspetta. Sooka olindeko. Fermo. Tovaawo. No, N'akwateko n'amuggyako ekkovu. si stava nascondendo. Lyolaba lino libadde lirina ensonyi, libadde linoonya bwe lisobola gezaako okufunira bubudamu newankubadde lyekweka mu kisosonkole kyalyo. N'ekisosonkole kyalyo kisobola okubeera ekyettabbu bwe kimenyeka ne lifa. Kyewuunyisa okuba nga ekintu ekirina okuprotecting at the same time E anche quello che... kyekisobola okusindiikiriza mu kufa. Allora, grazie per avermi salvato. Weebale taasa bulamu bwange. Nedda sitaasizza gwe, ntaasizza kkovu. Comunque piacere, io sono... Kibadde kirungi okusisikana. Andi kati tema. Lodi yajja n'amugamba vaawo. Bw'oba omaze okwogera naye osimye engeri y'ensisikana yammwe vaawo. Mwe ababiri simanyi mwagalana. Ti andiamo che c'è la verifica. Wama jangu tulina testi. Ripassa al volo. Laino ononsonyonoka mu mutwali. Unaayitibwa Laino kyokka ne mukwano gwa Philips. Kati kazi amaaso ekatuli ya Sseruganda ono. Eccolo lì, hanno dei vestiti stupendi. Nakya yabadde yabagambye nti nja kukima nkutwala liisi tubeeko bye tugula mu tawuni. Kyeyabadde ategeeza nti ajja mukima liisi bagende baguleko ku ngoye. Batuuka. Non è bellissimo. Kana akateteyi nga kalabika bulungi. Yes, kalabika bulungi. Entriamo. Sube kaba kalabika bulungi tugenda okafune. Le cose. Ni ate ongulidde ebintu bingi weetaaga gula bingi kusukka ku byongulidde already. Provare quell'abito. Sì. Wamma twandiyagadde akateeteeyi ako. Kano. Ne bakamwambaza kamunyumira. Ndabika ntya wano. Sei bellissimo. Yamutulira n'amugamba nti olabika bulungi mukwano. Sì, sei bella. Kituufu olabika bulungi Nika. Bene. Ati weetaaga kwekweka kuva eri nsi. Aspetta però perché manca... Jasi mpaamu eddakiika kansoke ndeete n'akasipi nkusibe. Lodi n'amutunuulira. Yadduka emisinde asooka aluggyeko. Bw'atuuka ebbali gezaako okwagala oddusumulula. Yayita Ani. Waliwo eyajja n'atandika okukkiriza zipu mpola mpola. Ng'amaze okukkiriza zipu n'asooka amuyisaako engali emabega mpola mpola. Kati mukazi wattu alina engeri gye yawuliramu agenda okyuka ng'ate talina gwalabawo. Ono abadde aleese omusipi. Obuzibu mukazi wattu okussa ku mbeera gye yayitamu nga bali eri ku Sanekric Orphanage gye bayita grave. Manyi bo baatuumayo mu kwegamba eringa ntaana. Okussako ebyo byayitamu ebyalimu okumusibaasiba. Biina ekifaananyi kye bimuwa n'atuuka ekiseera. Ne waabeerawo beezi mu kafunga kafunda. Nga waliwo enzikiza. Tasobola kubeera oke. Atandika okuluzinga mpola mpola. Nakati kyekino ekimutuuseeko mukazi wattu bambi. Luzinga mpola mpola. Ono yajja. Bonna bajja nga beebuuza kiki ekimutuuseeko. Conosceva le nostre paure, i nostri desideri. Yagamba Margaret yali amanyi buli kimu kyonna ekyali kitukwatako bye twali twagala ne bye tutali twagala. Yakimanya nti nze njagala nnyo ebisolo ate saagala kubeera mu nzikiza. I lunghi di Adeline. Era bw'atyo yakwata ekkubo n'aneetika. Avamo per resistere al grave. Yali amanyi ebirooto byaffe bye twali twagala era ng'amanyi engeri gy'asobola obisaanyaawo ffe tukuumira wano nga mu butuufu tuli emotionless. Yamwetikanga n'amuleeta wansi kuba yali akimanya ati ekizikiza.
Qualcosa che invece di crescere sarebbe rimasto piccolo per sempre. Era ng'agamba nti yafubanga nnyo otuyisa mu mbeera eri traumatizing kwegamba tusobole okubeera wano tubeere naye ebbanga lyonna. Yamuleeta wansi eno mukazi wattu gye yali atyanga atya enzikiza yamusibirayo Lato fino a perdere la voce. Se non agamba nawogananga paka we natuuka eddoboozi ne lisaakaala n'okunsaakaala. per quelle dita tiepide che Era ng'agamba nabeeranga wansi eno ne mpulira nga nina okutya okuggyako waliwo engalo ezaali zibugumanga ezankwatangako zizannyambanga okubeera comfortable n'okukkakkanya omutima gwange wamu n'omwoyo gwange okufiiringa settled. rispondi Che non sono stata brava. che hai meritato una punizione perché Era yabeeranga awo n'amulayiza te n'agamba onoonsonyiwa munnaaye vinacco. ndabika namenya amateeka saasobodde egoberera amateeka era akakasa ajja ttereezaamu kati sika esweta emikono ogibikke n'agibika agamba nti engalo ezaamukwatangako mukakkanyiza wansi eyo zaali nga ngalo za Adeline kyaliwe. Bwe bati abantu ne bajjanga okulaba abaana be basobola otwala okukoza baabayisangamu amaaso mpola mpola baabekkaanyanga. Byali biseera ebyo Quando il passato si faceva troppo forte pensavo ad Anna. yagamba nti ebiseera ebisinga ebyayitawo ebyanfunzanga ne ndowooza ku Anna newankubadde nali sobola gezaako mu buli amazima ku biki bye twayitamu Ero naye nali sikyalina kutya libera. era nakakasa nti nali wali okuva eri ekifo ekyo ekyanteekanga mu mbeera ey'okutya era ng'akakasa nti wano bwe yali seefu era ng'ali bulungi. Ti sei svegliata, come ti senti? Leero nga wazuukuse bulungi wazuukuse mangu wulira bulungi Avevi bisogno di riposare, sono stati giorni intensi per te. weetaaga liiso omulemu okusinziira ku bbanga munnange. Sul tuo letto tutta la notte. Kirawusi talina buzibu yafuuse kyali wakubeerawo ku wali ku mabbali n'akuuma. Ora so meglio. Weebale nnyo byonna kyekisooka nkwebaza. Mbadde ndowooza ku kyogenda ku ssomero namugamba tewali tabbu yakwata erudda simanyi weerumiza. Tutti gli toccano le spine, a me piace lasciarli. Yagamba nti buli omu yenna asobola okukimanya ffe engeri gye mbeera mu bumuli omuli bubeerako amaggwa gamugira. Yakwata erudda namugamba omanyi leeta nkuyambeko bwe kibeera kyakulumizibwa nze manyi engeri gye nkiteekateeka era manyi engeri gye nkikwasaganya. Se ci fosse qualche problema, qualsiasi cosa, tu me lo direi. Agamba nti singa wabaawo obuzibu bwonna ku ssomero oba ttagali yonna ku ssomero osobola okumbulirako nolwaki nedda era amanja kubuulira. Poche rose oggi. Ne kati bino muli byonna byalazeewa Dei. baluyita Garden Day. Garden Day Non dirmi che non sai che giorno è oggi. tungamba nti Garden Day tolumanyi kono sirumanyi. Gli studenti regala una rosa in forma anonima. Garden Day ku ssomero abaana bagula ebimuli Significa omanyi buli kimuli kala yakyo erina kyennyonnyola ya njawulo aprire il tuo. so kati ebiseera ebisinga abaana bamanyi okusiikana ebimuli mu looka zaabwe. Sembra divertente. Omuntu oyo aba akulinako omuntu aba akumatira aba akwagala Bellissimo. bamanyi okuleka ebimuli mu looka zaabwe. Infatti, guarda, dalle me che li fai sempre Anti munayo n'ebiseera ebisinga abisiikanamu yenni tabyagala bimpe ani abikuwa. che muore da Waliwo omuvubuka ali mu psychology non ce la jasiba kubanga ono tamwagala bene. No, kakati Facila. soko lindeko dimmi che ci sei, tu ci sei. agamba nti batera okumpa akamuli ka looza yaggulawo È sempre lui. yagenda okuzanga mulimu akamuli ka looza. Non lo so, è questo. Ani akakuwa La dice. simanyi ani akampa naye kuli nyuma simanyi oba alituuka essira ne yeeyanjula gyendi oyo akampa akamuli ka looza. Tanto non ci sarà niente. Mai dire. Ne bamugamba naawe ggulawo olabeko ono sikiwa nti omwange mulimu ekimuli kyonna kati agenda okugulawo ekyamala enviri ku mutwe mulookayo mwalimu ekimuli kya looza ekiddugavu n'akijjayo naye nga kiddugavu. Nera non l'avevo mai. Mbadde sirabanga kamuli ka looza akaddugavu. Significa amore tormentato. Sì. Ako kalaga nti omuntu aba akakuwadde aba akulemerako. Olowooza ani akakuwadde? Devo andare. Kasita bamugamba nti akuwa akamuli ka looza akaddugavu aba akulemerako aba akwagala bijja yamanya omuntu ayinza okubeera omusiro omupangulukufu ekimala okumuwa akamuli ka looza akaddugavu ateekeddwa okubeera sseruganda ono yajja ewaka yaggulawo ekisenge agenda otuuka mu kisenge lwedi yali mabega wa luggi naye teyagaananga aggalawo kaakati maama Entri nella tana del lupo e pretendi che non ti... oyingira otya mu nnyumba y'omusege gy'omanyi nti egenda kutaagulataagula. Sei stato tu a regalarmi questa. Simanyi gwe wampadde akamuli kano Io. nze Era un fiore... nze nkuwa ekimuli Lasciala. mpa akamuli kange deeta
aba yekyanga n'amuteeka ebbali ku buliri ne bikasobera byakatabula nika kakyuka ne kamuleka erudda. Il Garden Day ha colpito nel segno? Soko ombulire waliwo omulenzi akulinze ebweru. Soko ombulire Garden Day lwatambudde bulungi. Fuori città. Vi lascio qualcosa di pronto? Gye bojja maaso tugenda kubaako ekyegulo kyetutegeka ne bannange benkola namu mu bizinesi zino entonotono. Sembra carino. Naye genda ebweru seka n'omulenzi gw'eggambye bambi saagala omulinze. Olwo omulenzi yali azze waka. Ciao. Kati agenda okujja nga lwalino yazze. Hai lasciato questa scuola? Bino birese ku ssomero naye kirungi mbadde manyi w'obeera kuli kadress n'enzija. Kakati. Ti va un gelato? Wandyagadde tugende tufune ka ice cream. Yazze amaaso already bamunyizizza. Yagamba kale tugende tufune ka ice cream. Jja tugende. Ne bayita mukali agenda okuzza amaaso waggulu bw'ati. Nga Rodi amulaba. Luigi amulaba. Yazzaawo olugi mu busungu. 8. Nga batudde bali yambuuza nti walina emyaka emeka bakadde we baafira ko nalina emyaka 8. E i tuoi che facevano? Bakadde we baali bakola mulimu ki? Erano 2 biologi. Baali ba biologists. Prima di andare a letto mi raccontava. Before nga sina bagenda mbuliri baateranga okunyumiza ekiyitibwa souzi. Volete la buonanotte. So baabinyumizanga. Scienze. Che ne sai, magari... Ensonga lwaki oli kakeesa mu sayansi. Dai a me, te lo butto io. Deeta. Non mi posso Ako kankasuula ebbali ko nedda kano nkatereka. Kankolera lwaki? curare le ali spezzate. Kasobola okuyamba ekinyonyi singa kiba kimenyese ekiwawaatiro. Mba nsobola okigattisaako eggumba. Nikitereera. Cuori spezzati? Osobola okutereeza emitima egiba gimenyese. Il cuore è già più complicato. Anti ensonga z'omutima ate zo nzibuzibu. Si nnyanga bw'osuubira. Forse è meglio se andiamo. Ndowooza ke kasi oba osanga tukwate ku bwetuddeeka. Bifo embeera y'obudde nga tenaba kwonooneka. Tunudde ebweru ng'ekirabika enkuba ebindabinda. N'amugamba tuddeeka. Nga tukomyewo. Sseruganda ali wano asona nnanga. Wabula alina obuzibu. Ebiseera ebisinga agira omutwe ne gumubobba. Mutwe ne gumuluma. Yakwata ekkubo n'ajjayo n'asooka afuna ku makerenda. Nazzaawo bulungi akakebe n'akateeka erudda. N'amira akakani. Kumbe bali bakomawo. Nakyane Rhino bakomawo. Bwe baseka bakuba kerere. Bajja banyumirwa. Genda okwate kuba okulingiza nga bazze Kanakyaka nayinza okuba nga akalinako engeri ya crash naye tayagala kalaga. Ti ho portato sana e salva destinazione. Neenyumiriza mu nsonga y'okuba nga akomezaawo nga tolina buzibu. Me te la cavi benissimo da sola. Mugamba era singa sigoba osanga sandigize kono Sai, teri mbeera gy'otasobola kuyitamu. la tua vita è così diversa da quella di tutti gli altri ragazzi e ragazze che ho conosciuto, e questo... Obulamu bwe bwawufu nnyo ku bulamu bw'abaana naddala abaana abasinga be tusoma nabo. Gwe alisi oli strong. Sei bellissimo. Oli muwala wa njawulo, oli strong ate oli mbalagavu. Genda okujja omunywegera ne yeesika. Devo andare. Nyina okwate kuba okuyingira munda. Kamugamba kale. A domani. N'ekibasisekeeza nja kulaba olw'enkya. Ya tewali tabu tujja kulabagana enkya. N'ayitawo n'assaako ekkooti ne yeeyongerayo. Una voce mi diceva che lo stavo guardando troppo. Waliwo eddoboozi eryali liŋŋamba nneme mutunuulira. Naye nga kyali kizibu ku sayidi yange okuba nga sisobola mutunulako. O forse soltanto folle e senza speranza. Quante volte l'avevo vista stritolata. Atuuka essira n'awulira nga takyasobola kukyebeera. Tamanyi lwaki. Se non c'erano solo rabbia e dolore. Ayinza okuba nga tali mu mbeera nga gye nali musuubiramu, ayinza okuba nga si wa ttabbu nga bwe nali nsuubira. Sentivo che Rigel non era cattivo. Mu mutima gwange nali nkimanyi Raijo si mubi. Con lui. Era nga muli sisobola kumala gamwesonyiwa. Rigel, Raijo yajja waali. quel che hai. Buzibu ki tonkwatako naawe tonkwatako. Yali munyiivu. Sapere se stavi bene. Mbadde njagala kakasa oleme kubeera mu bulumi kono bwaki.
Già. Kituufu. Matura. Kirabika yenkolayo. Tosobola kukyebeera. Oyagala kuntereeza. Tutto per farti odiare. Ni olinga agamba nti oyagala nkukyawe nkubereko n'obukyayi. Si kyoyagala. Mi odi Falena. Namugamba soko mule gwe tonninaako obukyayi. Quello che vorresti. Kyoyagala gwe muli kyoyagala nkubereko n'obukyayi. È quello che vorrei. Kyenjagala. Bwe kiba kisoboka kyenjagala. Mbiraako n'obukyayi nkyawa tonsemberera. Solo voluto capirlo. Agamba nali sobola mubeerako na bukyayi newankubadde kyeyandiyagadde. Mistero che dava voce ai suoi gesti. Nali nsaba lunaku lumu nsobole ogezaako ttereeza kiki ekyali kimusumbwa. Fabbricante di lacrime o no. Ninga mbeerawo ne ŋŋamba nti oba ye Tia Smith oba si ye Tia Smith omutima gwange tegusobola kumukyawa. Sisobola mubeerako na bukyayi. Essimu yavuga. Guarda cosa mi ha fatto. Agera okuzza amaaso nga Raina amugamba labulazo kyankoze. Omusirwa ankubye. Mugambye nannemezzaako. Yadda. Obusuku yagera abumalira kali Karaino. Nagero gira ati ng'akomyewo. Kwe kwati kuba jamusika uwaye. Ate ogubadde. Che cosa hai fatto? Lwaki okutte kubo n'ogenda okola bino bannange? Chiediglielo a lui. Lwaki tobuuza ye? Lwaki mbuuza ye ng'ate gwe waali? Perché? Lwaki omukubi okumutuusa ku lino kiki kyofa? Cosa ha fatto per me? Radio. Dimmi questo. Kiki kye nakola okubanga ompisaamu eno kono tonkwatako? Dimmi perché. Mbulira lwaki? Kiki kye nakola okuntuusa ku kino? Tanti di lacrime. Anti ku saidi yange gwe Tia Smith wange. DJ. Mutwala okubeera nti Tia Smith. Nabagambye Tia Smith. Andiamo. Bamutwalanga virani yali mu lugero lwebateranga obanyumiza mu biseera ebikadde. Dammi. Yabeererangawo abantu abo abali bayitanga mu bulumi. Mugambye nti gwe Tia Smith wange. Passiamo la linea a uno spreviato. Yamwetikanga nafuye. Strada a causa del Namuyisa wa mutwale munda. accesso alla città sono Kakati. al momento è difficile stimare i tempi per la ripresa della circolazione. Ana ne Norman Sono nettamente balina okuba nga bakomyewo eka. ancora non esce Ne munnange caratteri di minifragio distesi su basooka ne bakwamira mu jjaamu enkuba yali etonnya okamala. N'ayisawo n'amuteeka mu kisenge n'atandika omugjamu engoye. Afune engeri gy'amuyamba. Gamba yeesigama erudda. N'atandika omugjamu olugoye lumu ku lumu. Era espolvo. Anti mukubira essimu naye essimu takwata. Bayinza okuba beebase. Kyogamba nzire mu nkono ddamu okube nateera. Bayinza okuba badde beebase ng'essimu tebagiwulira. Ddamu owulugumye nateera. Mukazi wattu aba akyateekateekawo n'awulira ng'essimu evuga. N'adduka agenda alabe. Yawulira ng'essimu evuga n'adduka misinde era bwe yatuuka ebbali n'agikwata. Kabadde ka simple romantic drama. Vijay Joya Specials nga bulijjo ku mutima gano gwa muno waaki. Ngenda ssa Mukama abankomere. Mweraba.